tulakalira tumaze okubanga tuzuula ebipya munnanga ate ebirala olunaku olwaleero twakusuubiza okutuusaako ensonga zonna paka nga zigguse okuva we zaatandikira mpaka we zinaggwira teri kuzikiza muliro. Holy Gospel Deliverance Ministries International nga bwe twajja tugamba obuweereza bwagwamu ki nabe ewa Pastor Abudu Mukisa ne Nabbi Mase Mukisa ewaali so si kati nga we twogerera Bishop Abudu Mukisa bamugobawo n'afuna ekifo ekyekusifu n'afuna lodge. Kigambibwa nti amaze omwezi mulamba mu lodge ng'omukazi yamugoba ku kanisa. Amaze omwezi mulamba ng'asula mu lodge. Omukazi yamugoba ku kanisa. N'amugamba nengezanzamu nenkulabako wano nenkwatira wano. Era yennyini twamulabyeko ng'alumiriza omukazi okumukuba, okumuyisa obubi, tamuwa mmere, tamuyoleza ngoye. Omukazi akuba Bishop Abudu Mukisa amutendereza okuba n'amaanyi. Era agamba omukazi ono w'amaanyi kirimaanyi ayina amaanyi alinga guleda musigula nkonge. Omukazi tamukuba bukubimpi naye amukuba emigere n'amukuba n'engolo. Era agamba yamukwatirako n'omutayimbwa n'amukuba n'afuna obuvune. Nabbi Mase Mukisa w'amaanyi by the way agamba atiisa ate nyina injale z'omukazi oyo ze yantuusa n'enkovu aziraga n'enkovu azina yamukubako omugere mu lubuto. Omusajja n'asesema. Bwe yalaba nga guli gutyo kwe kudduka n'ava ewaka n'agamba kagenda apangise lodge. Era nga omwezi oguyiseewo mulamba abadde ajja okuweereza ku kanisa ng'ava mu lodge. Nga gy'ava n'agenda mu buweereza olumala service n'adda mu lodge. Lodge gye yapangisa abantu abalala yabagamba mujjanga ne munnambulako mu lodge endimu bagendayo ne kati bagendayo. Naye omukazi tajja n'alinnyayo. Ne kati omanyi omuntu nga wakugira n'akufugaza anti awo nyinyini awo ne gyagenze akola ki omukazi ajjayo n'akusangayo Bishop Abudu Mukisa n'agamba ki ekigenda mu maaso ekisinga okumuluma n'aggobayo eyazaala mu mukazi w'abalongo ate musajja musiraamu. Omusajja omusiraamu taata w'abalongo musiraamu ate Jesse ye Abudu bamuyita Pastor Abudu nati yo obusiraamu yabuvaamu. Kati omusajja kira omukazi ono aleka ayagala nnyo abasiraamu kati mukuddayo okufuna abalongo yabazaala wa musiraamu n'abazaala wa ow'omusiraamu nakyo kyamu yandizadde wa mulokole munnange n'agenda ow'omusiraamu ate gye yazaala abalongo. Nabbi Mase Mukisa nga bwagamba nti just enkwaso gyajja enkwaso kati nkaso zaali era kigamba nti omusajja ono akola bulungi just enkwaso ze zennafu tezirina maanyi bulungi. Kati ndowooza n'ono yagamba enkwaso tufune ez'omusiraamu ze zigenda okubeera ennungi. Kyaluma Bishop Abudu Mukisa ne kaakati kikyamubobbya omutwe kimulumira ddala. Kubanga n'ekirala nti omukazi ono yadde yayikiriza ejjoogo ekyajja Bishop Abudu Mukisa complaininga atuuka omukazi omanyi ye yasoma ate omusajja teyasoma. Ate essimu zaavuganga ekiro nga za luzungu ng'omukazi ayogera mu luzungu. Hello baby, I miss you baby. I'm here with takola ki? I'm here with nursing. Omusajja tategeera nti wali omukazi amuzaalawa. Kumbe omusajja ye wano yali ng'alikodinga n'afunayo gwatwalira omukazi bino byeyadde ayogera ekiro yadde agamba kyebakoze bakusensebudde bagamba ewanansi oli mpewo oli mbuyaga. Omusajja naye n'omusajja ono kigamba y'omu ku basajja abakyasinza okugumiikiriza ku nsi eno abadde n'omukazi emyaka egisoba mu 10 naye nga agumira embeera bw'eti agumira emigere agumira empi eŋŋumi. Kyala wange amaanyi ayina mangi n'okulwana alwana naye byonna nzize mbigumira n'embala ezimu nezinzifunyeeko. Baana bange webalinze nnyina abaana bakulu alwanisa naye nga era waliwo ebintu bye tufa nabyo ng'ebyamaka kino tekirina kuba bwe kiti tekirina kuba bwe kiti ng'omuntu yamanya tagambwako pasita
kafuta gajja kwokya gwe tomanyi Katonda ng'ojja mulaba weesimba mu bye bigambo byakozesa ebitiisatiisa ze tomanyiira era kankubuulire abaana bagenda bakula nga byonna bigumira n'agumira enjala gy'abadde asula ng'asula enjala tebamwoleza ngoye endigo olumu zeezooza engoye oba yiye kennyini n'azeeyoleza nakka mu bbaafu ate n'agamba nti omukazi abadde azaala abaana omusajja bw'abeera ku kitanda waakolaki bw'amulabirira nga buli kimu yakikola naye ng'abaana balabirira sibaki sibabe kwegamba awo nabbi Masi abadde yeeyisa nga Katonda nga talina kyakola ewaka ne bwekuba kuba omusajja yagenda mu buni n'alima n'akungula n'aleetera abaana abatali babe abaana b'omusiraamu ne balya ate omusajja ono adde yayagala nnyo abaana abo bonna ne mu mmotoka ng'abeera nabo babe mu kubaagala ennyo n'omufaanana ne batuuka ne bamufaanana kituufu naye ebuzibu bwava ku nkwaso omukazi yagamba ye omukazi agamba bw'ati sisobola kugumiikiriza kubeera na musajja nga talina nkwaso naye ate n'omusajja naye alabika alina abawala abalala babadde akola ki ng'abadde aganza omukazi bw'agamba nti oba olowooza nti nze mbadde nkikola nzekka ni naawe obadde okikola n'amenya amannya gundi nga naye bwina amulina so basazeewo okwanika buziina babutadde ebweru byosembye okutegeera nti batuula obufoofufu kanisa omukazi akyagiwambye era akyagiremeddeko mu kanisa mwalizi ne saawa omusajja agenda mu loogi n'ekibiina kye gye bamusanga n'abasabira ng'asinziirawa era omukazi ali mu nteekateeka za kuggulawo kyaki jaddemu obuweereza bwe nga bulijjo bagamba balinze abakulu balinza Bishop Serwadda Pastor Serwadda agenda kujja ku Sande yakulira enzikiriza y'abalokole mu Uganda yes agamba bannaye nabenga yagwa mu kanisa ya Katonda agenda kujja ku Sande agonjoole obutakaajo ya bigonjola n'ekyenkwasa kiyinza obutagonjoola ekyenkwasa ekyo kiyinza okubeera ekizibu ate ku by'obu singa bagamba ajja n'enkwaso nga 3 ne bwatajja na enkwaso nga 3 nazirekera bugondi abudu nazimulekera kubanga kwe kwagwa obuzibu ejjoogo ly'omukazi abakazi bajooga ate waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti n'ekiro omusajja bw'abadde nga ayisa bw'ati omukono utayimba muvaayo yanti omusajja atuuka ekiro agira omukono akwate ku bintu bye omukazi yajja omutayimbwe bagalamukuba omukono okwata kipaala omusajja nakola ati omukono nakunkumula anti kyagamba nti bamukunkumula omukono mu kibya naga tewali kwatako naye n'omusajja ono nga wegambe nti obugumiikiriza buno balabika webuvuddemu obuzibu eribanga teryali kkobaane nga beekobaana n'omukazi okubeera nga batimba abantu bbule kubanga nga bwe tulaba nti emabega wali baayagala kukozesa kuggyayo kifaananyi ky'abafumbo abaagalana era abaweereza laba abantu nga balina abaana era ne bazaala abalongo ne bongerako omwana omulala ng'omusajja waali agumye ndoza ekifaananyi ky'ekkanisa ne kisigalawo naye nga kya bulimba bagamba nti ekifaananyi tekyegatta na kizikiza Katonda kyava akwekula byonna ebyakola ki ebyakwekebwa n'agamba bino lwaki mulimba abantu n'abikwekula n'agamba leka n'aleetawo olutalo ensi n'etegeera ekituufu nti bulijjo wano tutambulira mu kizikiza nga so si kitangaala era yagamba era Bayibuli egamba nti omuti bwe guba nga gukoze eki omuti bwe gubeera nga mubi tegusobola kubala bibala birungi era n'omuti omulungi tegusobola kubala bibala bibi bwe kiba nti abantu abajja okusaba bajja ebibala ku muti balina bijja ku muti mulungi nga so si omuti omubi gino emiti gibadde mibi Katonda n'asawo emiti gino bagirabe nti gibadde mibi tegisobola kubala bibala biki birungi kitegeeza nti omuntu agamba nti tazaala asobola okusabira okuzaala kati so nekiwunzika nga tulinze ku lunaku olw'Essande tujja kubaayo naye tobatya tujja kwambala elementi tujja kutegeerayo kamera zaffe bulungi nnyo tubeerewo tulabe ki ekigenda okusalibwawo
nabyo tujje tubibawe oba church